bw'otuuze mu Parliament ekyo kye kisanja ekirimu embeera esinga okunyiiza bannayuganda nga buli gw'osanga akugamba nti embeera eyo eyatuleetera obuzuupaka ne kati ogende wa Right Honorable Kadaga n'agamba nti singa teyali nze tewandibadde ffe musiramu tugamba nti singa teyali Mukama oluvannyuma Kadaga singa teyandibadde. Njagala kumanya mutuuse kutogikwatako embeera etandika etya kuba kati buno obudde tulina oluvuuvuumo olw'okulondera mu Parliament kati embeera etandika etya? Twali wano gundi ku programu yaffe lumu nenkugamba nti ebintu bya Museveni bitandika ng'ebisaaga because nkyogeza experience nti bwe twali tutandika togikwatako yatandika ng'ebyokusaaga yatandika mpola abantu nga bagamba tekijja kusoboka tekijja so nga munnange ekintu omusajja yali mumalirivu ng'agenda kikola. Mu mwaka gwammwe wekyatandikira okuvuuvuuma mu mwaka gwaffe ogulwa yes kyatandikira mu kisanja kyaffe nga twakagenda bwe tuli fact kyatandikira na Kyankwanzi nga tubiwulira naye nga buli omu agamba so nga gaya kiriko mwenga aba NRM mwali namwe mukiraba nga kiri mu corridors nga temunakikakasa nga tetunaba kikakasa kigenda kikula tugenda okutuuka mu 2017 wakati Bakyagulanyi we bajjira awo nga kikulidde ddala kati abakiwakanya nga batandise okukiwakanya jjukira nti nga tetunaba na kwambala beret evolution ya beret abantu tebamanyi ne gye yava evolution eva mu togikwatako naye etandika etya Honorable Kyagulanyi beesibanga bu ribbon odongoto basemujunganda bakatolubwama nga beesiba ki bu ribbon obwo obulaga nti ffe tuwakanya ebikola ki ebigenda mu maaso munnange nga batuuka okugamba nti red ribbons ezo teziri parliamentary is not parliamentary dressing kati basemujju kye baakola enkofiira ne baleeta baziyita nsulumini ez'abasiraamu ez'emyufu zina ne kano ne baleeta ezo kati ezo nga zisubstitutinga kariboni kali naye nga sigadde myufu so radio yali ategeeza denja tubiganye tetukkaanya nabyo kati mmwe abali eno mwenaremu kakati oli mukumpa kirimu opposition fenna kyetwalaba mmwe abali mwenaremu nga mmwe kiki kye muliko ffe nga tugamba babano bagwe baddalu abawakana naye naffe abali mu NRM nzijukira natuulanga nnyo ne Kyagulanyi oyo ffe abali mu NRM kuba mwenna mwali ba independent twali independent twali tutula side ya opposition naye kati mbiraba biba bitabudde tukyalaba na sitting arrangement eyo mu Parliament ennaku zino naye speaker bw'atuula bw'ati ku left kubeerako opposition ne independent ku right ne kubeerako NRM wakati ne wabeerawo mix naye ng'okusinga wabeerawo UPDF kati ababaka bagenda nga bawera obungi ne bagamba nti n'abalala abaagala okutuula wakati musobole okutuulawo naye UPDF yatuulanga wakati awo so kati byonna biri jumbled up naye nga in a proper parliamentary practice temuyinza kutuula nga mwenna muli katogo walina okubeerawo clear cut separation nti bano bawakanya bano bakkiriza naye babitabulatabula bwe batyo anyway ennaku zino bwe bityo bwe biri so mwali muffe abamu because nzijukira twalina ekikozi kyaffe ekyababaka nga 6 abaali tebakkaanya n'aba NRM bye boogera yeyo mwe bava ba rebel MPs batandikira ba rebel MPs bali mu kisanja kya 9th Parliament togamba bansereko Sekikubo Batinka Simire Manuwagaba that was 9th Parliament kati ffe mu 10th Parliament tutuuka nga tutuuka mu kiseera kya togikwatako nga naffe tuwakanya naye silently nga tuwakanya nga tugamba ekyokujjawo emyaka kino si kirungi naye nga tuli silent ate nga jjukira ate batulabanga balabe nnyo n'okusinga opposition akiwakanya
wano kyekagala okumanya mwali nga temunnaba kuwulira mawulire ago waliwo ku luvuuvumo nti mwali musuubira gundi okudda mu bigere by'omukulu mwali mutandise okukirowoozaako nga kino tekinnaba kubanga kijja kiki nga mumaze akalulu ako muyingidde paalamenti ekyo ekyali ekisanja ky'okuba nti kyekisembayo eky'omukulu mwali mutandise owulira ku luvuuvuumo nti gundi yajja kati byonna byali nga bizibu lwakubanga ne bwana mukubwa naye yali takkiriza luvuuvuumo olwo okubeerawo buli ajja gwe batuga si kumutuga literally naye nti buli ajja gwe bakuba ku mutwe asigale wansi so nga si kyangu kutegeera ani anaddako naye nga succession talk eyo kati Kadaga bamuteekako amaanyi mangi nnyo ng'atandise ojjukira I think yali palamenti ya mwenda bwe yakwatira ennyo ku nsonga y'ebisiyaga then n'atandika okutalaga eggwanga ng'agenda mu western agenda wa ne konvoyi ye kati ng'omukulu agamba ono kikyali atambula kukolaki ono entambula yeeyo nga sigikiririzaamu kugamba yitayagala kuwunyizaako muntu yenna yenna agamba nti akontesitinga ntebe ye batandise obalaba obubi nga mu aba NRM kati bakulaba bubi lwakubanga oli wa NRM naye owakanya ki owakanya byayogera twalina honorable Morris Kibalya twalina mu baali bawakanya awo yali bibye nga totegeera waagwa kati twalina honorable Fred Sebandeke twalina honorable Kaluya twalina honorable Akamba Paul twalina honorable Onyango Gideon abo twalinga tuwakanya naye nga tutya okwogera muwakanyiza munda kati tutuuka mu kalulu sente ziyitangana wali mwennyini kwatako egenda sente ziyitangana obusimu buyitangana sente ziyitangana obusimu buyitangana nange last bulebeera ya bwana mukubwa benyini ayita zikokasi zakumukokasi tulina kokasi kugamba ebintu nga biyitangana bingi nnyo bwe bityo kukakananga batugonzeza emitima so ebimu ku byabagonza emitima sente zaalimu nemugamba waali si mu bubinzi era nkyogera because nakyenenya bwemba nali malaaya nenva mu bwamalaaya nenfuna obufumbo tekinkwasa nsonyi kukyogerako nti nali malaaya kasita ntegeera nti sikyakikola otegeera bulungi kati nakola tawuba natereera okitegeera kyangu nnyo sente okuwungula okujja ku mulamu kyangu nnyo ate ziwungula n'abanene boolaba nti babitiibwa nnyo zibawungula ne zibajja ku layini okitegeera naye kasita okyeteekamu n'otegeera nti nakola ensobi n'otegeera nti nkyasobola okuba nekyencontributinga ku society kibaako buzibu kasita okola ensobi neweenenya kyova olaba nze kati toyinza kumpita ku gundi yeno ku TV yeno notandika kumbwira byagwe wagikwatako ekituufu tewagikwatako kituufu era wangamba ebyo mbyagala nnyo si bitya okitegeera tulina ekyokulabirako nze ndabira ku pulezidenti wange aŋŋamba bulijjo nti he is a product of very many second chances nti kisoboka okuva ku extreme left nodda ku extreme right ng'oli muntu wanjawulo nnyo eyeegombesa buli omu gwayayaanira sente zitandise oyitingana naawe zikutuuseeko ku akawunti teri atazifuna omutima ne gugamba akatugikwateko ziri tezaali za akawunti naawe kijja waka lwaki onjogeza onjogeza ebingi ziri tezaali za akawunti kiggweeraawo munfu nkugambye amasimu nga gayitangana muliwa mujje wano so it was either you take the money or you don't vote tekwaliko either you have to take the money twala sente ate okola ekituufu wawulirako kye bayita carrot and stick kinnyonnyole
bakuteerawo carrot bweti ng'erengejja ng'oteeredde wani donke bagiyita ki endogoyi bagiteerawo carrot bweti ne bagisiba ku kati endogoyi eyagala okulya carrot eyo kati etambula eyagala kulya carrot naye nga tegituukako ene mabega bakuba tambula carrot yiyo okitegeera yeyo carrot bataddeyo mu maaso carrot endogoyi eyagala erye carrot naye ne mabega era bagikuba tambula kati era bawalinga mu butuufu bagikubira kituufu ku kintu kyeraba eyinza okutambula okuva wano paka Mombasa ng'enoonya carrot eno bagikuba tambula buli lweko watambula yeyo carrot and stick nti oli wasenteze n'abaana gamba kola kyenjagala. Kakati mutuuse ku lunaku olusembayo SFC eyingidde mwaleetegekera mutya? Olwo ba Honorable Kyagulanyi bataddewo embeera Basemujjunganda baani abaalimu bonna Odongooto bataddewo embeera bagamba nti ekintu kino tetulina numbers. Yes. Okitegeera? So bwe tugenda mu kalulu bagenda tulya kyetulina okukola kiyimiriza tuteekewo mbeera tukikasuka ebweru. Kumbe Bwana Mukubwa yaweereza dda amagye SFC bali eyo balinze kuwamba buli agezaako okukiwakanya. Bo baliriddawa mwabalabirawo kamera z'amaanyi zibalaga naye ffe tetwabalaba naye kamera z'amaanyi zibalaga nga bava mu president's office bwe bati ne bayingira mu parliament ne bagenda mu basement wansi mu chapel ne batuula eyo abantu nga 50 wa SFC even over I think they were about 100 naye nga bakubya amasuuti gaabwe nga balinga Michael Jackson bonna nga bali smart nnyo bali smart naye nga balabira ku ntambula omanyi amagye nga bwe balaba ku luguudo awo tebatambula kirindi bwe bati musululu moja era ne bwe baali bayingira parliament kamera zibalaga nga bayingira bonna nga musululu moja asoose mu maaso naddako olabira ddala amagye gennyini so ne batusalako kati njagala nga mwetegese ku makya muzze tuli awo tutandise tuyingira sawa 8 parliament etandika sawa 8 mumaze kitegeera nti omusajja ekintu kyayiseewo dda anti era mwayite musuubirawo okulemesebwa anti twali tumanyi nti kujja kulemesebwa naye ng'era tulinze speaker kyagenda okuzzaako Kadaga munnange twakatandika bakikasuse koda paper I mean ku flow bagambye next item manyi bwe musooka prayers biki anthem kati mudda ku next item kiraka asomye bano ba Odongooto batandise nedda tetukiriza Kadaga agezaako oda nga tebakyabiwulira oda tebakyabiwulira ng'otuddeawo nze ndyawo oline mu opposition nze natuula kumpi ne Alan Sewanyana Kyagulanyi was about 3 steps ahead of me 3 seats ndi wano ne Sewanyana Katolu Bwama waliwo ne MP omulala wa Sebei bali bamuyitanga Jonathan I think tuli awo tugenda okuwulira enzigi za parliament bazikubya abavubuka bayingidde aba SFC ekintu kikyankalanye abakazi bakubya endulu batuta bano bo bazze ne mission bazze kuwamba buli omu kati awo mukulemesa awo bafungalo bakapsifungalo awo bataddewo embeera bakutte emizindalo bagala gibakuba jukira bali ba komando teke bagimanyi teke bagimanyi engeri gyafunyewo naye nga ne president wange mwana naye ayinamu wamulaba nze nali ku siini tebanyumiza nze naliwo ayinamu nasooka n'ababakyanga naye bo bangi jukira okuba n'omulala akuva manju okitegeera akuva mabega kati ne bamuoverpoweringa omu yajja n'amugwako bugubu from behind wansi ku ttaka ne basooka ne bamugwako nga bana awo kati ne balyoka bamujimba ne bamutwala ebweru paka mu drone suite twategeera gye yadda so ne bakibamu omu akavuyo ne kabeerawo for almost an hour. Naye kyenjagala okubuuza wali kumpi n'Honorable Katolu Bwama yadduka ate okuvawo ogenda mu Kabuyonjo oli ye mugezi bambi yayina mukama amusaasire bambi yayina heart problem ye nga already agimanyi so nga tasobola kubeera mu mivuyo ng'egyo
okitegeera kati akavuyo bwe katandika nina n'akafaananyi wano ku ssimu yange ketwekubya naye ku lunaku olwo nzija kakulaga nga tumaze programu eno bambi musajja wattu ye akavuyo bwe katandika bwe papa nange saategeera we yayita naddamu okumulaba nga tuli mu kantiini waggulu tunywa kacaayi kiro ogenda omubuuza nti yagamba Honorable Kaluuya yangamba kimu Honorable Kaluuya nze ndi musajja wa street yangamba Kaluuya naawe omumanyi bwetyo bwe twabeeranga ku Martin Road nze ndi musajja wa street siyinza kukkiriza kufiira mu firimu ezo yadduka neyekweka so kyayama bano bonna bwe baamala okubajjamu opposition erina yafuluma bonna opposition yafuluma nemusigala mu leader of opposition at that time was Winnie Kiza nakomawo abalala ne bakomawo mpolampola awo naye nga bali ba ring leaders abaali baleeta ennyaka abo babajimba bonna ne babatwala Alan Sewanya nawe bamukuba nabo bennyo musajja wattu nkubuzeyo ekirala ani yakuba Honorable Zaake Kikonde Jeno Katumba yali asizzaake naye kansobola kubuuze kyali kituufu nti yamukuba ekikonde panchi yennyini naye gwe Katumba omumanyi omukono gw'ayina ati nze nali mpakana ngangamba my god wali ku sayini nze naliwo kati akavuyo bwe katandika mu butuufu naffe ebintu bitukutteko obusungu tubuyina naye kati tulinnye mu ntebe tuzze emabega katulaba ebigenda mu maaso bwe tuli abaNRM abasinga badduse mu palamenti bonna kati ffe tuli awo ku siini Zaake yakwata entebe agikasuka ewa SFC kumbe Katumba amuli wano nga Katumba Jeno Katumba amulaba kati Zaake olwakasuka entebe bwe papa agenda okukyuka bwati Katumba yamuzzaako panchi muganda wange nali manyi Zaake afudde gwe naye gwe walabako muzeeyi oyo Katumba omumanyi bulungi njagala omwetegezeeko nga tali mu suuti ayina omukono gayi yakolamu yakuba Zaake ekikonde buli omu yali amanyi Zaake afudde walayi awo wennyini kansoke mpumulemu katono nkomewo ne Honorable Kaluuya Anyfic Media.